Ongerayo mikwano gyange abatata ne bamama bwe ntuna side zeri waliyo maje eri mu kibira mbalengerayo amaje ngalabayo ono mukyala eno district yonna yiye agendagezako kwogera ne mu kibi kumubuuza what are you, whom are you, where are you, what are you looking for, kubanga ate oba oliawo bana abantu batuuka ne bafuuka ekitagasa ne batandika kunyeeza bunyeeza bantu oshegeera. So some people they are here just asking me to address this issue in English so that the people who is in abroad or people who is in the up country to understand what's going on exactly right now. Thank you. All right, brothers and sisters, wherever you're watching from, I want to first thank you for watching wherever you are. Right now we are with presidential candidate is Robert Kyagulanyi Ssentamu, aka Bobi Wine. If you don't know him, go to Al Jazeera or go to your phone on Google and search who is Bobi Wine in Google. They will let you know who is. So is heading where he's supposed to sleep today, but the police forces they are trying to mentalize him. They have broke all the roads so that he can't proceed or go there. That is what is going on right about now. So brothers and sisters here who wants to know what's going on, that is the facts. They don't want him to proceed or to go on where he's supposed to sleep. We don't know why. He's a Ugandan, he's a presidential candidate like other presidential candidate. We move with almost like 500 police officers escorting him, not to keep law and order, but to beat and spraying pepper spray to innocent citizens. That's their job. So brothers and sisters who wants to know this in English, that is it. So brothers and sisters, I think I have tried what I can do. I have tried my level best to communicate on people who up country to know what's going on. We with him. Is there. Yeah, so is there, brothers and sisters. So hope everyone is understanding what I'm saying. That's why I told people to stop forcing me to speak English, because sometimes I need this moment to communicate with the international community to know and gathering what's going on. So thank you. I thank you. Ya Allah. Soko nyenyemo genzi side zenu ano mu lubuto damo nyenyemo checho. Thank you. I thank you. Allah, yeah, Lord Ruzongo. Yeah, exactly. I thank you. So mikwano gyange abatata ne bamama basebo ne banyabo amwena abatuwuliriza n'abatulaba, waliwo bangamba nsirikeko naye ndowooza akansoke mbablokingeko basirikire ddala. So akyekyo batata ne bamama amwena abatugoberera banange. People asking me to speak in English, to address this issue in English. When I started to addressing in English, I know why many people you get angry. Why? I don't know why. So which means you don't understand English. You want me just to keep quiet here? Or you want to speak Luganda wherever you go?
No. There is people here who doesn't understand Luganda. In this difficult moment, I have to speak English as much as you can. You people, sometimes leave me, please. Let me do my work. No, you need to get a man J. Temwaina wajendo J kubanga ndubaga. Brother, stop, please. You're breaking me. So, Checho. Many of you want me to keep quiet. It's okay, let me quiet. That's what you want to see. Let me keep quiet. Bagazako okubawo abatuze bonna, they trying to push away all citizens who came here to see what's going on. They try to pushing them away. They don't want to see what's going on. The people they are saying we are here to know what's going on on our president, but the police they're trying to push people away. So Checho, ya Rasulallah wedde kanso kendo komi hao, so kendo komi hao. Mwasironta abasebo n'abanyabo, abanyabuzare n'abanyamukago abakutureba, abagenzi banje, abanywanyi yanje arohanga simwe, amazina nibanyeta Nkosama anenye enkubahereza, yabikoza onesho obwiro a police. Elizoba Robert Kyagulanyi Ssentamu presidential candidate kw'ekibiina kya NUP yaba akwese naza kubyama konka bakwese nibongera mahe bwali mu kwongera maje, they are still deploying. Yaba naza kubyama yamara kampeni Elizoba yanaza kubyama bamusharaho bamugera tutukabasa kwekiriza okugenda ahantu hona guma bata ebimotoka byabo mu muhanda bamugira tukabasa kweyongerayo. Bakwise bashuka amahamandi n'abasurukara abandi tutu kumanya what's going on, brothers and sisters, but as a journalist we are trying to show you what's going on, brothers and sisters. Tukwise turi nawe yabashaba yabagira ngo nkuseneza kuryama ninyenda mwijuke ngo jitu kuzokwe ibeta yibukedia bukedga yo mukazi nibamweta nitamonga ibire sente zenseji bagenzi aneta ibire sente hangeri bamwanga bamuzibira kuba nazo mesho bata emotoka zabo omeha ebiriwo byebyo so byebyo situation gye tulimu okunyuka kimanyi nze mbongo bwange abasajja bano bayinza otujja engeri babaddemu kiri eri nti maasi awo waliwo town president agenda kubawo stopover ate ng'obudde bubadde buweddeko kikibaleese bapaakinge wano tuleme okutuuka mu katawuni kali olw'obudde. Wano bajja kutunaye bayinza otujjayo ssaawa nga 2 oba 3 ng'abantu bawali bamaze okwebaka. So yembeera eyo mwe tuli atuuka kyeyalinga commentingako nako kuoba obugundi obwo bwambuka abantu basobole okumanya kiki ekigenda mu maaso wano we tuli ekabera mayido we batukwatidde obudde buno. Kugambye babaddewo emmotoka 2 ezaamu kiibi n'eya poliisi eyo eri wakati eya kabera mayido n'endala eya kabera mayido. Nabagamba buli district gye tuyingiramu batuwa emmotoka 2 eza poliisi kati zibaddewo 2 ekwegattibwako n'ezaamu kiibi 2 then ne zibeera emmotoka nga ziriwo 4 n'eya mukiibi emabega ne zibaawo 5 ne zino ez'omusajja ono eyayogera ne president last time emmotoka 3 ne ziba nga ziri emmotoka 8 obudde buno eziri wano mu maaso wano ziriwo emmotoka 7 n'emabega emmotoka emu. So
yeyembera mwe tuli mu ssaawa 12 mu ssaawa 12 n'eddakiika mmeka mu ssaawa 12 n'eddakiika 26 ze tulimu wano e Uganda. I don't know what next. Nga wano ewaka ziri ssaawa 12 n'eddakiika 26 katulabe bwe bugenda okubeera, tulabe newe tunaaviirawo wano obudde bwe bunaabeera. Nze Olivia Katende okubaweereza ebiriwo, obutakolamu editi, obutalongoosaamu. Kyenkulaga kyekyo ekiri ku gulawundi, nkulaga kiri ku gulawundi, sikulaga kyeboozezaamu nti wannasazeemu oba wano natoddeko. So yembeera bwetyo gye tulimu wano mu disitulikiti eya Kaberamaido. So nkugamba ekintu kimu gwatuuka kwata ku sharinga by all means. President paka nga avudde wano ewantu awo ojja kuba n'omukisa ogulekera awo kusharinga, naye nga president akyali wano ewantu nga waliwo biwuka bino bikaasa, nga waliwo nkuyege obudde buno okufuna kanetiwaka kano ndi ku kiswa waggulu. Waliwo nkuyege, waliwo mimonde, waliwo bunyonyi, ennyumba yiri otulabawo emu, obulala busiisira buno oba tugenda sula omwezo. Yeno gundi etwetoolodde abantu batanze okujja, abantu batanze caliber. They have AK-47. They have every gun to do what? To intimidate citizens of Uganda, innocent citizen, and they are they are not just stop there. Even they are killing innocent citizens. You've seen videos circulating on social media. Police officers, bro, speak Luganda. Okay. Onyambi. Okay. Buterev. Mekwano jange batata ne bamama. Abatulaba. Namwe abatu tugende tulabagenda kwa match president. Let's first go there to confirm. Let me first go there and confirm what is going to the president. And now I'm trying to connect to the phone. So this is the shortest route. Yes, it's past the campaign time. But are we not allowed to use the roads? Because we are only driving here. Honorable, it's not the direction you are going first. Then why do you want to use almost hours? Just turn and go. It's as simple as that. Without wasting time, you plan for tomorrow. Yeah, but my question is, we are in the road. Yes, we are driving. We are not campaigning because campaign time is over. But now, are we not allowed to drive in the road? Allowed. Then let them allow us. Why do you want to take a wrong route when you have a short route here? Now police have I've started just come to make your things simple. Yeah, I mean, we are driving this road because we are already on our way. We know exactly where we're going. We are not going I've tried to explain to them the distance from here. You see, leave alone the distance. Now, it is very dangerous for somebody you don't trust to decide for you. Since when did the police become our friends to tell us, oh, don't drive? Also. But it's So not, now let me leave it with you. It's up to you to decide. but we just want to use the road and drive. So, Mbeda, wait.
basajja bano. Ssebo mukulu azze n'amunnyonnyola n'amugamba nti bamusibidde wano kubanga gy'abadde ayagala okuyita wala nnyo. Ssebo poliisi emugambye nti bamusibidde wano kubanga distance gy'abadde akutte empanvu ate baagala ayite wano okumpi atuuke mangu gy'agenda okusula, ensonga lwaki basibyewo ekkubo kubanga eno wala nnyo gy'agenda okwetooloola bamusaasidde aleme kuyita wala. Where is the president? I'm not seeing. So maybe you can see me. So mbadde mbagamba netiwaka nevaako oba RCC oba DPC oba ani oba ntuuse netiwaka evuddeko sibitegedde bulungi, naye babadde azze okwogera n'omukulembeze n'amugamba Honorable Demabega eri kumpi okusinga eno gy'oyagala okuyita ko President okuva ddi nga mumbuulira ekkubo lyenina okuyita nga nnyunyuse. Kati nate kye batamwagaza olw'okuba waliyo abantu mu maaso eno tebaagala bamulabe. Mbu lino ekkubo lya wala nnyo, kiri dangerous nnyo Demabega. Kati wadde Demabega tuba tulina okuyita e Kabulamayido district tugimaleko tugende tukube district gye twasoose kamala ogiraba bwana. Netiwaka ensobedde tuba tulina okuvuga ettaka eryo kumpi essaawa endala nga 2 okitegeera tuke tutuuke gye tulina okulaga. President byaganye abagambye lwaki ate mumbuulirewo okudda nyanze mmanyeewo okusula. Ayinza okwagala osula erira, ayinza okwagala osula esoroti, ayinza okwagala osula ennebi kuumi kuumi oba embaale kubanga enkya ku makya okuva ekuumi okudda wali kumpi, okuva embaale okudda wali kumpi, okuva esoroti okudda wali kumpi okusinga okuva eno gye tuli. Mundeke ngende neebake lwaki mumbuulirewo okuyita ate bo tebamwagala ayite mu lino kkubo ate bamwagalira ddemu mbu eno gyadde emabega mbu kwe kumpi okusinga eno gy'aleeze. Oba mukitegedde? Neba ne netiwaka y'ebikoze yo netiwaka ebikoze netiwaka very very bad.